Omwalaba eno gavumenti obutitizi bweriko RDC yalagidde polisi n'amagye ye tagenda kukkiriza Bobi Wine, People Power na NUP kukola campaign mu district ye. Era nga bolabye twategese ekifo ng'abantu 200 be balina okubeerawo, naye polisi n'amagye bakisazeeko ne bagamba tetugenda kukkirizibwa kwogera. Era tetukkirizibwa kwogera, ekifo kyaffe bakisazeeko. Naye olw'amaanyi g'abantu bavuddeyo abantu ne batuwerekera, era kati zino tufuluma ekibuga Ketugumu tugenda Pade. Naye Katonda w'amaanyi, byonna bye twandyagadde okwogera twabiyimbako dda, era n'abapoliisi obubaka batuuseeko na buli omu obubaka bumutuuseeko, katweyongeddeyo Pade tugende ate tulabe nga tukwatagana n'obudde. Obuwagizi abantu bakulaze mu lunaku olusoose n'oluno olwokubiri akatambulako ekitundu, essuubiro liri essuubi lyaffe liri waggulu nnyo. Buno buwagizi tebabulaze nga nze ng'omuntu, tebabulaze nze ng'omuntu, wabula babulaze ebirowoozo n'ebiruubirirwa ffenna bye tulina ng'Abannayuganda, naddala abavubuka, naddala abantu ababonabona, abantu abaavu, abantu abanyigirizibwa. So buno si buwagizi bwange nga Kyagulanyi, wabula buwagizi bwaffe ffenna nga generation, ng'omugigi, ng'Abannayuganda abaagala enkyukakyuka, abaagala Uganda eyeyagaza, abaagala Uganda empya. Nesa polisi olunaku olweggulo yabadde yanjawulo okusinga ebiseera ebiyise, okyogerako anti abapoliisi nga bwe tubadde nga tubagamba, Japande sirwana nawe nwanirira gwe, sirwana nawe ofisa nwanirira gwe. Tetulwana nabo, tulwanirira bo. Abasirikale abamu bakiraba, abalala tebannabakiraba. Bangi nnyo baweebwa amateeka ge bataagala. Manyi nti abapoliisi tebagala tukuba, tebagala tutta, tebagala tumenya amagulu oba mikono. Abapoliisi nabo bagala Uganda ennungi. Abapoliisi batandikibwa kukuuma amateeka, si kumenya amateeka. So nkakasa nabo bawulira obuswavu ku mutima wabaweereddwa ebiragiro ebimenya amateeka. Bibadde Kitgum mu district y'e Kitgum ne Pade ng'omubaka Robert